Ati omuntu yenna aba akubba kozi nze mukama wange buli kye mugamba naweebera visa asooka n'agikebera oba eri ku original kozi ali ku airport akola ku airport babimanyi nti babikati babiduplicate yes era gamba nedda tekikyasoboka wano abaana abava mu Africa ddala abaveeyo kuba yatugamba teffe Uganda kino kanki bagambe yajja n'angamba nti abana Uganda batugase n'aba Nigeria yali akimbuza lwaki babagasse namuga nange simanyi nangamba babagasse ate buli we batugatta nabo kiba kizibu kitegeeza kizibu nnyo actually bana Nigeria badde bakyasinza okuba no nerinnya eribi wano mu UAE tebagalibwa kati naffe tuli ku kyakubiri ffe tusooka kati nno kyoba omanya geno ffe tusooka batuteka ku lupapula olusooka tuliko ne karukama naye nge is not because of nti tulina empisa embi because of tutunza aba Nigeria passports zaffe obakola ebikolobero basanga ya muna Uganda waawaaya atekayo ya muna Uganda n'abazibba nabo ndowooza ba agent baziguza abana Uganda esingonza okuddaawo nolowooza nti gwali obubi ennyo naye abantu bali bubi so nade ndia oshakira nkubira ko kasimu na kulwego yanga Rozet wano waliwo omwana asula ku rooftop naye jangu tuogeremuko naye tulabe ekiki kyayinza okwetaaga kubanga ffe tusooka mwana kujja kumpaka mukwata kumpaka muteka mu kamera kumpaka bitwa tugende tumusanze asala era ye Luki atugambye omwana nasala okuva ku macha atandika biseera ky'okusala buli swala yonna agisala buli obudde yes abasilamu yes niyo mulabiddewo bbanga ngaki actually nze wano sinalwawo nnyo but abadde bamulaba bagamba nti wasiiba wasula wena ndaba bannange nkulamusizaako era nga nkubuuzako mu bitiibwa ebya waggulu ennyo ampoza ate nzize kubanga mbalaga oba nga mbaletera akazigo oba ekizigo ekya Nyondo Glim aba Nyondo Glim basalawo ate okubanga bayoyota ensusu zaffe gwe wena alina black spots nga olina embalabe olina binnamakula ne skin disease yonna gy'oyina ng'ekusumbwa kozesa aba Nyondo Glim ate nga balina ekizigo ekyabakyala ewamu n'ekyabaami gwe wena ayagala okunyirira obunyiriza however tuna kiwadde kyonna onyirira olabike bulungi kozesa Nyondo Glim era nga osobola okuyita ku namba y'essimu eno 0524680778 naawe ayagala okuleeteningamuko ate obeere ng'olabika bulungi ddala ffe tetwerusa wabula tukuwa ekizigo ekigenda okuba nga ate kikunyiriza nze ndi muntu ate akola makeup n'endowooza osobola skini yange kubanga nze makeup ebiseera ebisinga simwagala weesiga akazigo kano oba nga okoze makeup oba tokoze makeup nosigala ng'onyirira ate nga tulina ne products endala ez'enjawulo gamba nga ez'abakyala zino ez'omukisenge oyagala kwongerako kangamba okukyalira ensiko products zonna nga sizimenye ng'omanyi za kikyala ate okuteekateeka mu kisenge eyo bulungi n'omwami agambe nti wow tuzirina bulungi nnyo beera nga ate otweyuna ate mpozi ne abaami namwe products zammwe ate zibayambako gamba nga money power of course naye wali bulungi nnyo vein cleanser wali kubanga osooka no cleansing veins and then nofuneyo money power so beera nga ate weyuna aba Nyondo Glim mpozi n'obuviiri tulina buwigi obw'enjawulo bwakabigo wenna ate alina budde bwa kusiba nviiri mbw ate wiiki n'ejangu ate nsibe enviiri wabula ng'oyagala kyamangu mangu tulina ate wigizi zaffe nnungi nnyo ate nga ku bbeeyi nsaamusaamu gw'alina akaddeko ng'oyagala osibira eddala yita Nyondo Witini ate abeere nga akusiba bulungi akaviiri akakabi so twebaza mwenna abaana abatuwagira endala abaana abali mu biyumba mwe mutufudde ekyamaanyi n'okuba nti tulemerako mwaka ku mwaka aba Nyondo Glim mwebale nnyo mwebale ddala. Banna tubalamusizaako mwenna abakatweyungako nate tukyabagaliza omwaka omupya omukadde mugukulike oba mukama yebala basobozesa okugubayisaamu abaguyitamu mu bubi mukama abasaasire abafiirwako abaagalwa bwammwe tusaba omukama Katonda abalamuze kisaba wummuze mirembe nkeddeko eno hamuliya akafo kaffe gye twasookera ddala tufunye stories ez'enjawulo eno hamuliya ez'abaana naddala bano basiina wakusula tusula ku rooftop era nga yewamu gye twasanga mwana muwala eyasookera ddala taki abamujjukira obumu ku buzimbe wano tuli around ndoza kale wali kyangulu
kwe yali asula era nga bayongeddeko sides zeeri Shakira gye yali n'abaana abalala ababakkiriza bo ne bavaayo ne beewaayo ne bagamba owaayi tusobola okukola story omu bawere okaminga babaganye ogamba owaayi siina wentandikira kubanga ffe tetufosinga muntu kujja mu kamera. Shakira ndi naye nga mumulaba alabika bulungi nnyo tamanyi bunene tamanyi bannange tamanyi kunyirira ate nga tulina sister waffe naye omulala naye abeerawo mpola mpola bagenda babuuzaako babagalizise omwaka omupya tunyumyemuka mpola mpola abaana abawala okusinga ddala tusinkana obuzibu bungi nnyo wano eno ku ddungu n'abalenzi babufuna naye ate ffe abawala kitwafekitinga nnyo ekigenze wala era mukama wabanga alina bwewakuwadde wooteeka oluba ofuna ekyokulya era kyebadize Allah. Musiibye mutya abaana ba Nyondo Media amanya nze Shakira Kyeyune alowooza kakendeera maama kyoli mulaavu ani kati ebyembi bisekerwa olinga siwali oyogera nebaza Katonda si weekiri naye siri mulaavu naye nga tomanya oba laavu yeekulimu kirabika bannange mwebale kutuuka mu 2023 mukulike omwaka omukadde naye tituleetera kikozesa ekyo kuba omwaka tebagukulika. Twebaza Katonda olw'okuba ntwayingidde guno omwaka omupya nga nkyali mulamu kuba abasinga mbadde temundaba naye nebaza Katonda nkyali mulamu. Okyaliyo omoga amashaki tubuuzeeko twagalize n'omwaka omujja. Amanya nze Rukiya mukama yeebazibwe mukama yeebala basobosezza okutuuka mu mwaka 2023. Bigambo si bingi bitonotono nga bulijjo era ne ba beautiful temwagala kwogera nnyo nti banawe no sijja kumusobola. Okay, nga tutadde okusaaga ku bbali Shakira mumanyi bulungi nnyo twebaza mukama kuba kati mwana akola nafuna ka off najjako ewaka nabeera kawo mpola mpola era nga bw'omulaba sigogamba nti ali mu mbeera mbi alabika bulungi nnyo agunda nawe n'ogamba itaawo tulabe. So twebaza mukama abo mwenna abalina kyemulya actually omuntu nga alina kutuukako mu buzibu oyinza obutamanya abalala kye bayitamu ate n'obeera nga oliawo ofuna nkakadde n'olambulanko ku bantu banga malwadde n'otuukayoko n'olaba ebiseera ebisinga oyinza okuddaawo n'olowooza nti gwali obubi ennyo naye abantu bali bubi. So nadde ndiawo Shakira nkubirako kasimu olunaku lw'eggwanga Nyondo Rozet wano waliwo omwana asula ku rooftop naye jangu twogeremuko naye tulabe ekiki kyayinza okwetaaga kubanga ffe tusooka mwana kujja kumpaka mukwata kumpaka muteeka mu kamera kumpaka bikitwala tugende tumusanze asaala era ye Rukiya tugambye omwana n'asaala okuva ku makya atandika biseera ky'okusanga buli swala yonna agisaala buli obudde yes abasiramu yes. Niyo omulabiddewo bbanga nga ki? Actually nze wano sinalwawo nnyo but abadde bamulaba bagamba nti wasiiba wasula. So abantu abamu babagala privacy mu bulamu bwabwe tetubakaka mbu tugenda kumuteeka mu kamera ku mpaka naye ng'ate ensiza gye tulabyemu omwana omuwala ono olaba nga yeetaaga obuyambi naye atweganye byonna abiganye naye nga enviiri bw'oziraba zonna zaakwatira ku mutwe tetumanyi bazadde be tumanyi bantu be nti oba musobola okutandikira awo bazadde be ne bamanya kubanga abaana abamu oluusi bavaako n'abanga takyagala kumanya ng'ali awo Justin ali awo kekana akazimbe ke kamu kaatira okubeerangako waliwo omuvubuka eyabeeranga wansi awo kana akazimbe kali akaddako naye omuvubuka oyo yali enviiri zonna za nga omanyi kyebaita ettaka nga baligosegose ne bateeka mu nviiri ne bakubakuba bwe bati kati enviiri we zaali zifaananira ng'omuntu omulalo naye kyewuunyisa twajja ntuweerako n'omuvubuka oyo naye ng'enjogerayo oba oyogedde naye ategeera nnyo ekigenze wala kati abasinga nga bagamba mbu alabika mbega nti baba bamuteekawo nga mbega kale omuvubuka ng'ategeera ekigenze wala era ng'ojja n'akubuuza naye ekigambo ekyo kyombuuzizza kikyonkema oli mbega okitegeera kale ng'olaba engeri gy'asengekamu ebintu bye kale twamwekongolako ffe nga tulaba nti akola ki nga olaba ategeera nnyo naye ng'ate olaba ng'omwetera ekyokulya
agaana okukirya kuba nagerako nekolakawo ne shopping ne muleetera yagaana naate okwata sente nkalo n'omuwa zo ng'azikwata kati waliwo olumu yamubuuza n'amugamba naye lwaki toyagala kuwa byakulya naga nti bajja kumpa obutwa okitegeera ne kati twali twebuuza waliwo n'omuvubuka oyo asula awo bw'ogezaako mugamba nti muwe emmere ng'agigaana ng'agamba mpa ssente gw'oba owulira oyagala kunnyamba mpa ssente. Sometimes abantu abamu babeera baavaako kale engeri bye bakola olumu ba agent babeera bababba nga wabeera mu kujja kwe yatuuka wano kati oyo gaya ali ku visit visa by the way ye gwe ngamba yayingira overstay ndowooza agent we nganzi mu ndowooza yange yamuteeka mu overstay kati yavaako buli wogezaako mugamba nkuyambe ng'agamba saagala kamera saagala kinze nfunira bufunizi sente mpa yawo 5 tasaba nyingi asaba 5 kati 5 begenda kumumazaako bbanga ki ye kasitaafu n'olunaku begenda mukolera ki ng'alinda olwenkya ng'alinda olwenkya tafaayo ku birala kyokka mu nkuba eno nga woogiraba mu butiti buno enkuba weetonye mukuba waliwo omusajja sijja mwogera yatera omuyamba mweru n'abawaka okulya naye enkuba etonya n'emutonyera kyekimu n'oyo omuwala nti ayagala buyambi naye tayagala oba mulaba abantu abamu we bakola babeera baavaako oba olumu oyita mu mbeera kati nganzi we nnali otuuka ekiseera nga tokyagala muntu yenna yinna kusemberera nga tokyesiga muntu yenna oba owulira weevaako ng'oyagala kubeera wekka kati kyekyo naye kyaliko actually omuwala oyo asula wali eri kasata aliiwo mujja kusobola okulabawooko ne wano waliwo asulawo ewalala wano waliwo obuli waliwo asulawo kale n'abaana basulayo nnyo ku zi rooftop naye nga biba byabatuukako oba takubuulidde nga takunnyonnyodde abamu bakweka n'agamba sijja kwogera naye ebiseera ebisankate nga ffe aba Nyondo Media omuntu osobola okuba nga osobola okufunira omuntu obuyambi obusookera ddala obutandikibwako naye ate tosobola kumalako nakyo kyonna kuba nti agali ewamu ge galuma ennyama abamu batuleyo ne bagamba lwaki muteeka abantu mu kamera muyambe nedda osobola okuba nga wayitaze okuyamba omuntu owo naye ffenna tuli wano eno twajja kukola tunoonya 10 oba okiraba kuba omwana ntutena kasero okumugaa tumufunira akatanda aganye agambe mbu baitha aganye akatanda akaganye kati alaka ayina ekizibu yenga ye kuba mugaa tufunire akatanda tisinuka n'abaka waggulu taba ekiddako naga mumumanyi we naba nga ntuusizza nja kola ki kati osobola kumusinza amagezi tosobola kumulemerako kuba okunyumira mu kyonna ye muntu okubanga agambye ajja kukubira naye nga talina na simu mugambye mpa angambye era mukana tuzonye ebintu byembi bisekerwa kuba mugambye tikali ki leta nkutere mwe namba yange nanga nti kakati naina screen negwa amazzi nengula endala katono naye sina line kati munayogera kumfuna otya so tetukako abantu buli muntu abako ne privacy yengo omuntu wayinza okuba nga oba oliawo ayina ebimuluma oba Rozet Nyondo ne kano kankayiseewo bannanga abazadde abali e Kampala kino kankyogere kiruma olaba banazi n'embeera ze tuyitamu oba abaana bonna yenna ali eyo embeera gy'ayitamu abazadde mutuforcinga nnyo okubeera nga tukweka nowe naalibadde neetaaga obuyambi ntya nnyo okuvaayo bannyambe kubanga muba mulaga nti twajja kukola oba olumu kale oba wanteekamu ssente naye zino ensi zonna omwana alina gy'ali tebayiye aba alina waayita twala akadde omanyi omwana waayita mu ki dhani okumusaba ssente buli womusaba ssente atya naga kati navaayo ntya neŋŋamba nti njagala buyambi ng'ate balina balaga nnina mulekerawo tusaba ssente kuba naffe tetuziina go ge mazima tezibaawo mulekerawo tusaba ssente omwana agenda kuvaayo yette ogambe senga yaŋŋamba naye ng'olwedde kimaze okuggwa abantu abali e Uganda bambi twajja kukola naye bigaana bye amazima bigaanira ddala kati ng'ono omwana embeera gy'ayitamu alina omuntu gw'atya olumu zirinza okuba zironzi nga oba mama yeewola obaani kati ng'agamba kati mama nandaba atya nga ndi ku kamera ate nga namugamba nina ssente naye ng'ate kigasa ki omuzadde okulaba omwana wo nga afudde kale akyogerako si kyeyakireeta naye okwagala omulambo okusinga omulamu aliwo bambi mulekerawo forcinga abaana bateekamu ekyo ekintu eky'entiisa mazima actually twali batedde nga stories zino eno naffe twali maze budde nakuba malira budde naye oba oliawo tufunamu ekyokuyiga era abaana bangi bakyali e Uganda nga ba agents babagamba nti eno gye tuli
ku ddungu emirimu gye giri bw'otuuka era nyina we yaŋŋambye n'aŋŋamba nti munange waliwo yaŋŋambye nti asobola okujja n'anfunira omulimu gwa 3-5 owulira omwana yaŋŋambye nti kakati njala muweereza ssente biki twatugere so tubaweereza ebintu bino mufune ekyokuyiga kubanga omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono abaana gye bali eno abaana baafuluma bangi bonna baafuluma baali bamaze okubibwako ssente zaabwe ne badda ewaka baali beekoowa nga beekyawa balinga basula wabweru naye era mukyalimu abona kati essaawa ey'olwaleero naye nga ebizibu bwe biva wonna okusingira ddala aba agents basinze okusuula abaana abeewabi omwana wa buwala bw'omulaba engeri gy'alabikamu enviiri zakutte zonna simanyi obaana oba tanaaba buyambi omuntu yenna agamba nti si kituufu asobola okujja n'amulaba kuba abeerawo wano osobola okujja kazimbe kali opposite by the way tunaakwogera alinza okuddukwa tumanya n'avaawo naye asobola ovaawo by the way Ellis Union Corp waliwo omuzikiti okulirana amulirya wano ku Union Corp oba bagiyita post office kuba abasinga gye bamanyi post office akazimbe kali wano kalirana ni opposite grocery kali opposite grocery osobola okujja nawe n'omwerabirako oba ogamba nti balimba wasula and sometimes otweta stories zineeno lwakuba omwana yaganye mugambye kale oba otidde osobola okutuwako story yo tukubikagana amaaso tulaba tuyinza okutandikira kuba kati onooba omufunidde akatanda omwezi omulala kujja kuba gubanja obola ojja kuba tosobola naye ate ofunako omuntu asobola okuddukirirako naye n'ateekayo ne tufuna ku bujjanjabi binajjanjabibwa kubanga bwolaba sikini oba omulaba olaba nga tali healthy waliwo ekibula mu sikini muno mwona yakala yena olaba nga face erabika bubi talina kyayagala n'omusiba enviiri tayagala anti omuganda nti nja kujja nzisibe mukoye nti ate omutwe gunnuma soko nindemu bwatyo bwabeera bw'omugamba omutwe gunnuma nja kuyita onsibe boy bwatyo bwabeera bambi naawe obadde ojjanga n'omulambulambulamu ya nti ngitwanike engoye omutima gwe gwa Sseruganda gubeera n'omulungi katonda gwatwagazisa katonda oli muki nze ndi mukyala mulokole atera okwagala abantu so banange byebyo era nga ffe tubagamba abaana abali eyo mwenna ekijja omanyi kinyaga bitono oli aleme kulimbalimba nti n'emirimu gyegiri oba kati ffe tukirabyeko awo ne tumubalaze wallahi ya Mungu aga Katonda omwana waali awo wasula ne mulaba engeri gy'afaananamu naawe n'obeera gwe olaba nga embeera eyungula buyunguzi maziga abantu bangi nnyo abayita mu mbeera embi naye nga tagenda kujja ku kamera ensonga lwaki abamu oluusi tubayita nga tubabise kuna maaso nangamba nti nsobola okuba story yange kuba mu story ezo tufunamu ebintu nga bibiri tufunamu ekyokuyiga eri abantu abalala babeera balaba n'omuntu oyo oba oli awasobola okuyambibwako kubanga abangi bayambiddwako wano ku media bazze waka ne badde waka Shakira si eno embeera gye yali alimu nenawo omuseka nolaba nga akweyagaza Takiya n'abalala so tubawa stories zinene ez'enjawulo ntwogerako nammwe omwana gwe naakomyewo abadde ava wansi ndoza kufuna ku kyakulya naye tetusobola mmuteekamu olw'ensonga nti tayagadde tetusobola kumufoosinga naye nga mufune ekyokuyiga mwenna abali eyo omuntu aleme kulimbalimba nti wanene emirimu weegiri nga n'abasinga abaliwo nga tebalina mirimu abaana nga basula wabweru ku rooftop kati ssaawa ne twayingidde winter ne visa zakyuse by the way ne visa ziri kati complicated naye oli akugamba wewasinga weereza ssente nkufunire babiganye already batugamba jjukira omufirika nze omukazi gwenkolera akola ku airport yajja nambuuza lwaki babaanize visa za Africa zonna ezisinga obungi ne mugamba simayina ngamba bababaanize kati omuntu yenna waba akubba kozi nze mukama wange buli kye mugamba naweebeera visa asooka n'agikebera oba eri ku origino kozi ali ku airport akola ku airport babimanyi nti babikati babiduplicate yes era gamba nedda tekikyasoboka wano abaana abava mu Africa ddala abaveeyo kuba yatugamba teffe Uganda kino kanki bagambe yajja n'angamba nti abannayuganda batugase n'abanigeria yali akimbuza lwaki babagasse nemugaa nange simanyi nangamba babagasse ate buli we batugatta nabo kiba kizibu kizibu nnyo actually bana banagiye badde bakyasinza okuba no n'erinnya eribi wano mu UAE nga tebaagalibwa kati naffe tuli ku kyakubiri ffe tusooka kati no kyoba omanya geno ffe tusooka Azage ebyembi bisekerwa mwe tubanga ffe tusooka ku lupapula ate abanagiye ne badda nga tusinga n'abanigeria kati kyate kiri waasi abaana abali ku TikTok sijja bamenya aba TikToker mulekera olimba abaana Ugandans genda okebere ffe tusooka okubeera nga wano batuteekako abasooka mu mpisa embi ng'ate Nigerians be badde batusooka
mukama wange yakimprovinga nemba mukyagala nsobola omugana tusindikira guni nabikebera batuteka ku lupapula olusooka tuliko ne karukama naye nge is not because of nti tulina empisa embi because of tutunza aba Nigeria passports zaffe obakola ebikolobero basanga ya muna Uganda wawaye atekayo ya muna Uganda n'abazibba nabo ndooza ba agent baziguza aba Uganda yeah kati toina ogenda kunimba nti nsobola olaba never wano kati okudda wano kizibu kozi bagala direct employment ate nga teriyo company egenda kuwa direct employment si kyangu visa mpozi ng'oli muno ate nomala no traveling oba ogenze wano nomala ogifuna then nokomawo wano byafukiddala bizibu tulaga bwebuzibu bwetuyina era ba agent mulekerawo okulimba abaana nsa agent alimba mwana mulekerawo okubba abaana mubalekerawo tekyali mirimu naffe abagirimu tuginoonya kati ate gwali e Uganda nawe ojje wano munoonya miruma ne mutuleke Shakira ababulidde ekituufu mutuleke bannange muleke at least ne bana abafulimu bafune tetugaana senga gibaddewo netegiriiwo gemaze tegiriiyo just kulimba bulimbi bana ne maidi yennyini kabere kali wali naye gennyini ajja kutwala nenga ati abeera mu bunkenke nti weba mukwatira bagenda mu kubisa fine eri mitwalo ebiri oba esatu ejja wano aba atya kadda 30 yes mbokadde 23 kasaba mukwata naawe kati buli kimu kyoba omanya nti tekikyalinga we kibadde tibikyali agent addamu kulimba wenna gy'oli agent addamu kulimba akasenteko kakole mu business oba genda ewalala naye nga tebakulimbidde limbidde wala aba bafeera nze banayesa ajasi mbeere begendereza nyera ofuna abaana naga nti kati oli angambye nakufunira visa ya America kuki munnagafunika nga ffenna twali tuzaagala naye twakakkana tuli wano Dubai teri wali tojagala buli omu aba ajagala gye bali abagifuna balina emikisa gyayo naye tomala gagifuna kyengambye gye bali abazifuna out of blue naga omwana nti nze njikuwa enkya ng'evuddewa evudde America wabeera gyali oyo nga sogifuna mu nnaku 2 naye sentence muwantuuse zimuwera okuba mu buyayisi bulaba ngo tekisoboka muganda wange akolereko otuuke nange musasuleko nga mmaze otuuka naye bibeera nti aginkolera oba nnaku 2 njifune tekisoboka mu bantu abajja bano okuyamba mubeeramu n'abala banoonya ebyabwe kubanga mu period yeeyo nyina omusajja yaŋŋamba kati Rozet Shakira abafunye ku ssente mugenda kuzimpa mufunire visa gye wane eno America akubire wane eno kijja kuba kikola oyo omusajja yali muyaye nnyo yaŋŋamba nange mbo nze nsobola n'okuleeta mu lunaku lumu kuba nze ntravelinga buli kaseera abazze ng'alina kyakwagaza by the way njukiza ono omusajja sijja kwogera linnya ne wajja ng'ozze kunnyamba olaba nnyo Nyondo Rozet naye lekeraawo omusajja ajja nsaba nudes zange nga nsaba obwerere bwange mbwokunyamba nina kusooka muwa bwerere bwange banaye mukirekeraawo temuddamu bikola oba osaze okuyamba muntu tosooka ate munsaba bwerere bwembugga obwerere bukukolera obw'omuntu bayithawe kibi nnyo era kikyamu nkivumirira oba ozze kuyamba muntu abantu bonna abanyamba bayithawe mukulu Hassan Salongo nkwebaza nnyo mama Dubai wamu ne Rozet Nyondo SB4 Media nkwagala nnyo mukwano gwange naye nga abantu n'abalala besitambalizayo waliwo omusajja ali oba mu America simumanyi linnya sikujjukira nali sikwogeddeko nakwogerako omusajja yampa $54,000 olunaku lwe yagiraba the following day naŋŋamba sente zijja nagenda okukebera ku akawunti ng'oludde zituuse yali UK erinnya sikyalijjukira kuba teyalimpa ate teyajja ku WhatsApp yankubira direct yes yakuba direct erinnya lyo sirimanyi naye mmanyi weemanyi kuba n'erinnya tewaliŋŋamba ge mazima yes abantu nga babayamba nga simumanyi n'erinnya teyaliŋŋamba wabula yaŋŋamba nnyabo ye gwe yabadde asula ku rooftop sente ogenda ziraba yangu wandi ku budde ogenda okuddamu okebera nga kwezi naŋŋamba ozirabe nti ye okuva olwo simumanyi linnya simanyi era nali namwerabira naye bambi yannyamba simanyi linnya lye bambi Katonda akuwa omukisa yes abantu ng'abo si bana abatusaba simagondize weeyambule nkulabe nedda bambi olaba abaana mundaba abamu temunkyanjijjukira kuba nakyuka naye yenze omu ate sigenda kusoba baga nti yenze yes abanvuma bakola ki naye nga nkyaliwo yenze nakyukamu katini naye nga yenze omu oli wanyirira nebaza Katonda n'abantu abasobola okunnyamba ne babeerawo akaseera ako actually n'okumuntu okuba nga oli wampisa kintu kikulu nnyo Shakira oli mwana wampisa
empisa kintu kikulu n'okukkiriza Katonda okusaba n'okukkiririza mu Katonda. Kati omuvubuka ono first of all Shakira abadde okay nakibagambyeko already abadde ampitogerako n'omwana ono batusobola okukola story ye ng'akkiriza netwala tuyinza okutandikira naye omwana ye nga yaganye tugenda muwamu akadde kuba mbadde nze mugaye tusobola mufuniyo akatanda gira abeera agambye mulindeemuuko kati ye amanyi obuzibu bwe ye nga ye omuntu. So kati waliwo omulala tasula kagundi wali eri ye muvubuka alinza okukkiriza lwakubanga omanyi ngenda kukozesa kanyike alinga kanyike ayagala nnyo ebikazi ebinyirira omutusanga wanalaba ku muganda ng'ono ajja kukkiriza interview naye nga yeetaaga ne banage Shakira oba toyisizaawo ate muyisa yeetaaga buyambi naye mulimu abantu abamwe nga interviews azagala ng'alaba ku mukazi anyirira n'amulabakawo nga wakkiriza naye ng'ekituufu mumumanyi abantu abasula wano naye ku Brazilian mumumanyi bayitha takyusa nangoye Brazilian nga yakwata si Brazilian kuba gye nali nsula abantu abasula kwa Buheiro kwa Muliya bambi mumumanyi oyo gayi naye simayiri nnyalye naye ng'ali awo twelagenda tulabe okuba waali twogeremuko naye tulabe naye kubanga munnanga abantu abo babeera olusi beetaaga obuyambi kyona kyobeera osobodde omuntu yeetaagira ddala obuyambi ate naye yeetaagira ddala kuba naye abantu baga akazimba aluddewo naye abagezaako muyamba era oba ojja muyamba omuwa bulungi nnyo akatande enkeera n'omusanga waggulu kati ekyo nakyo balina okimanyi enkeera n'omusanga ng'asula waggulu ng'azzeeyo ne bulangiti ze na buli kimu akayavaako nagambwa abantu bamutaddeko amateeka kati alimu basimanyi naye nga yavaako akayavaako n'omwana esagala kyogera bwentyo bubi ne wabeerawo embeera ebyateteredde ndowooza waali naye nga katweyongereyo bannange naye nga Abannayuganda mugezeeko okuyamba Bannayuganda munnammwe abasula kazimbe kwe musula n'oba tosobola muyamba osobola ofuna omuntu n'amuyamba bano abasajja abeeru kati waliwo bafaayo talina kyalina naye yennyini yeetaaga buyambi naye akulaga ku kyalina afuna gwawaako kati nammwe mukolenga ekintu kyekimu bambi oba omulabye ng'asula bubi waba aganya atirisi funayo engeri gy'omuyiiya kuba yamuwa emmere buli lwaggulu agamba nina omuwa emmere amunoonya alinza omunoonya akatundu kano konna mpaka wamula n'amuwa ekyokulya ng'akimanyi nga bulinga buvunaanyizibwa bwe buli lunaku obudo we tosobola kwogera naye baba you want TikTok? You know what, eh? So banaye mubeere bulungi Shakira ekigambo kye kisembayo kimu bibiri tuwe twawo muvubuka oyo bawaali wabakkiriza okwogerako naye twogereko nawe abaaganye tukaka muntu sina bingi byakwogera naye nga kyeninza okusembayo okwogera kukaatiriza bannaye Dubai tewakyali mirimu kyeninza okuddamu okukaatiriza ate ne visa ziri complicated agent yenna takubba ba agent we bali bangi ne agent wange anyway yakomawo mubeere beegendereza asobola bazi yani musonyiwe naye nga gyali yakomawo kuno era kwali yeeyagala tomanya oyinza okugwa mu mbizi era nakuddamu generally bonna agents yes babeere beegendereza eri ba agents bonna naye nga ntwala okusiima bambi eri Rozet Nyondo Media yes ntwala okusiima gyali bambi neyanza nnyo neyanzege kuba omuntu abantu abamu anti baba bamanyi just twagala content just twagala mawulire just twagala kukulabisa just twagala kweraga abantu abasinga batu babeera bamanyi ekirala nti siina kyamanyi kyenkuwadde kabeere mama Dubai siina sente zemwe siziyina era kubeera gamazima sinazifuna osanga bwe nazifuna naye nga siina kyembawadde naye nsigadde nfunye emikwano nfunye Oluganda neyanza nnyo neyanzege Saalongo oyo ngamba wonna we mwagalira weguba mulimu weeguli yes neyanza nnyo neyanze bambi mwebali kumbeerera omwenna abantu abalaba Nyondo Media abantu abalaba SB4 Media SB4 nkutumiddeko nkutumiddeko mu biti webingi nnyo bambi taata webali nnyo webali ddala na mwenna bali omwengere okuwagira Nyondo Media bambi mukawagire kamaama yes mwongere okusubscribinga kasobola okubeera nga yeeyongera yayamba abaana ab'enjawulo tomanya ne Uganda gye bali abasula obubi anyway ne Uganda kijja tujja nange ngenda kubeerako anti bagamba tannayitaayita so tomanya biri eyo naye nga musigale bulungi nze Nyondo Rozet wiiki yabadde ku kamera sister waffe abadde bamuyiseemu kadono nnyo Luki naye nga naye abatumidde abadde alina byamaliriza abagambye nti baabaaye mubeere bulungi
Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office survey Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Sheikh Mariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite Day to Day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye Day to Day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.